gange obulungi nate era leero nkwaniriza nnyo mu program y'olugendo lw'omukwano mwe tukuleetera abantu bo ab'enjawulo. Abantu bano mmwe mubansaba gweokwata bupa ssimu yo nsindikira message ku namba gy'olaba 8 awo ongambye nti ndeetera gundi mubuuze kino byonna tugenda kuba nga tubimubuuza nze ngenda kuba obange gwakuba kuleetera byonna ojja kuba ng'obimanya. Mukwano njagala okujjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba tugenda kubeera wano e Kawala ku kyekya Pasitaiga. Ebirabo ebyokuwangula bingi kyolina okola kiri kimu buli program gy'olaba ku ABS TV gikube ekifaananyi giweereze ku namba 8 awo esembyayo 66 oba ku Facebook page yaffe ABS TV Uganda. Kijja kuba nga kigwa emirundi gy'okoma okusindika gy'emikisa gyo egy'okuba ng'owangula. Okitegedde mukwano wange kyolina okukola kimu amaaso gakomye ku ABS TV ojja kuba nga okijjamu enjawulo. Leero mukwano tukyalina omugenyi waffe abamu mujjukira gwe twali naye last week, omugenyi waffe Palaso Mayanja. Yes, we twakoma ndowooza mujjukirawo byonna bye yayogera byonna ndowooza mwabitegeera bwe yagimisinga genda bugenzi wali ku YouTube ojja kuba ng'ogisangawo. Bulambalamba katugende mu maaso naye olwaliro tumanye ate biki ebyasigalawo ayingira kya music mwami mufumbo alina ku baana mmere kyemuwoomera biki ebibunyiiza byonna tugenda kuba nga tubitegeera olunaku olwaleero. Mukwano tusanyusa okulaba leero. Kale mukwano nange nsanyusa okubeera nammwe. Kale mukwano amanya gaffe ddamu obeera njulira bulungi omanyi mulina abantu bemufaanagana kwegaba bagala kumanya yo yensi yeye. Bampita Pius Mayanja amanya g'obuzaale. Naye nze Palaso Saka Free Boss King of the East. King of the East. Which East? East is home. East is Africa. East baganga the West America, London. So we are in the East. So we are in the East and I'm the king. Zomo ku pologoma zomo East. Ezibokolera mu East. Nija kubanga nze empologomenta. Empologomenta la dogna. Na just chiri. Amina. Oyina abantu bojja okunyiiza ng'oyogera ekigambo oli wakulungu gy'ogamba oyagala kubayitako. Akiri okay naye nze mu nsi yange gye mbeera mu nnyumba yange muno mwentwala era mutabani wange wabeeramu nze taata. Kati bwe tudda mu East era nze kabaka. Okay, tugende mu maaso n'olugendo lwaffe. Tetwayogera luli twabimanya kati luli twakoma ng'ogamba omusajja ng'abafubutudde muna muli muzikoriddawo mwesanze ne wizo omusajja alimu yali pale Roy message. Roy Kapali wagamba nti nno alese ekintu kye ate mwe mumuyingira mwagala kumulemesa nabagamba byemwalabe gyayita mufulumekaawo olwo ne mutandikirawo olwo tuyingira korido biseera ebyo waliwo omukubi w'ebikondo omututumufu kasi muwuma ajja ayingira alina ssente nnyingi mu ngalo akutte emitwalo gya dola oba emeka agenda agaba ssente. Tubukire gaali ye atuwaddeyo $5 nze ne wizo tuyingidde New York tuguze engoye empya. olwokusula nga mumaze okufunawo olwokusula convention eba ya mikyakaalo opate nnyingi ekiro tukuba pate nsana n'osabayo omuntu nakuwaawo n'olugwa ne webaka tumutusulako mu mmotoka yakabuye Boston. Tuyingidde Boston batugambye main ewali abazungu waliyo DJ Benazo munonye Benazo tunonyeza Benazo atunonya atututte main tugudde mu bazungu sinaweza na myaka jingira bara naye nina license eri fake. Mwami Mayanja mulimbye nti neetaaga okufuna emirimu ate okufuna emirimu neetaaga license ng'erimu emyaka egisinga ku gye nnina. Mwami Mayanja olwo wankoledde license eri fake ngilaga amapaala. Uganda wavayo ng'oli musinya tulatula sinya 6 musagituula nyingidde America wonna emyaka oba 17 nyingira amabaala nkubye endongo kali akayimbako ebina bivaako kati ndi mu kudigidda ndya bulamu bawo nfunye omukyala bamuyita ezo anyambyeko gobe empapula yali muzungu ezo anyambyeko gobe empapula awo nfunye omulimu nkola mu McDonald's ntunda zibaga nga bolaba KFC ntunda awo abantu bajja ntakinga orders manye bifumba mbize mbikoza awo nvuddewo nfunye omulimu omulala gwa ku supermarket nga bolaba Nakumatt nze
mpandika ebintu bibaguze mbikashinga out nkola ku register ngo balancing ocho kuba nti olina okola banki no mchiko McDonald's then ne omuziki okola bisale muziki gwa kirowo nasigaze ekirooto ekyo kati ntuuka mu America nga internet weeri computer weeziri nentandika okuyiga producing music nentandika okuyiga okukola videos kati olwo nga bwenkola eno nga ngulayo computer bwenkola eno nenfuna akasente nga ngulayo emizindaalo bwenkola eno ngenda okumaliza nga nina studio yange kati nembeera nga bwembeera ewaka lwensibye ennaku zange zesikoze ntambuza music nga mpangisiza ennyumba Lewiston ku Maple Street nkola music bwenyingira amabaala nenjiga okukola photoshop nenkola nga ziposta zange nenetimba ku bipande ndi ku myspace.com ndioko nekyokola kyokola nga omanyi omuvubuka agezaako okwezuula funye omulimu ku Hannaford nkola naye nga Hannaford eringa bonoolaba Nakumatt nga nkolera mu mpapula z'omuvubuka omulala neyita mannya malala babigwamu omuvubuka yandoopa wakyangana no yali yazimpa naye waliwo akawala kaali kaveeyo London no kaali kava Boston kajja nga kabeerawo nga akategeera nga ate nako kantegeera naye nga nzisikaliiko nnyo naye endoza nalooza nga kaliko alina lwe yagendako e London nakomawo nalooza oba bwe yatulekawo n'akawala kyekyabaawo ekimunyiiza so nga ate akawala just kaali kakwano kange nze nga nze nali muwa ekitiibwa kingi nandoopa ne bankwata ne bansiba olugendo lwange lutandise bansibye bantaddeyo bamyezi omwaka mulamba omwaka guggwa omulamuza nta ansibira awaka ntekako akakomo koku magulu oli ku kompyuta buli wendi nkufuna mbeerako awo omwaka guggwa omulamuza ansalira myaka 2 bansibira obantwala New Hampshire mu Stratford County detention banzijjawo bantwala MDC Brooklyn New York bansibira awo mu kasenge baali basibirawo kone 50 cent awo bansibira mu G unit 50 oyadda n'erinnya bansibira awo wabawo strike mu kkomera babanja seviviri yatikira mu kkomera banzijjawo bantwala mu kkomera eddala Phillipsburg, Pennsylvania baali baliyita mu Shannon Valley bansibira mu Shannon Valley awo banzijjawo baŋŋamba toli mu America wazza emisango mweno ensi bantwala mu immigration bansibirawo nawo omwaka immigration omulamuzi bwe yantunuulira nga ndi mwana muto nalaba n'omusango gwange nti oli awo naŋŋamba omanye oli omukyala yakuyamba ofuna empapula akyali mu bulamu bwo nemugamba asobola okweyimirira bwe muyita nakujjuzawo empapula ezo nti namuyita namutekaawo namubuuza ebibuuzo omukyala ngaalabika ali positive alaba obulumi bungi nebanta banziriza empapula zange bwentyo nenkomawo nembeera mu America ntuuka nkomawo nzira ew'omusajja eyasinga okunyamba mu America walinga taata wange bamuyita Ronald nemuyita Musumba twamutuma Musumba kuba yali ayagala nnyo Katonda nga buli ssaawa abeera asaba tusabeko Musumba musanga yeebase beekanga bamaze ne bakuta tuukaawo omukyala gwe nali nina ali lubuto lwa muntu mulala naye nga nwaniriddeko nenvaayo naŋŋamba omanyi kasita ovudde papula zo zifunye nkwagaliza mirembe awo ntandika okweyiyayiya nsula mu ntebe ya Musumba nkolerawo music wange ngezaako okuyiya Musumba yambuuza kikyoyagala nga nakadda nkukolera nemugafuerayo kompyuta n'akazindaala akakola music nabingulira nalisa mu ddiiro lye nentandika okulikodinga nga music wange nga nzikiririzaamu nnyo bambi nga njiyiza nembeera awo nga ali omuvubuka naye asula mu ntebe tukaya n'ekiro ndeekanira tosobola nakuyimba
kati ngamba nayo nomuvaala wantu dikeera nembakakasaako nembawakabi ne bwe ndimba yakayimba kamu ne katutumuka ndibandaza abantu nti nali waddala munnange ntandika okuyimbayimbawo nsanga mukwano gwange KG bambi RIP naye yafa mikwano gyange mingi egifudde bamukuba amasasi guno omwaka nga gutandika tutandika okuyimba naye wanzikiririzaamu ankwata ntwala mikwano gye abalaga abagamba omuvubuka wakabi mumulaba ng'omufirika naye mugezi nnyo amanyi kozesa kompyuta yagicanga akola music akola video amanyi okuyimba amanyi okukola bino olwo nfuna emikwano mu ndongo eyo gyensanga Nicole Heyman mama w'abaana bange mukyala w'abaana bange twesanga eyo mu ndongo twemanya ntwalako ku biiki tugenda ku biiki yalina omulimu gwe mulungi akwatanga sente n'azimpa nga nze ngula ebyokunywa nga tayagala musajja abeere nga atituuka kubaala nga mukazi yagula nangulira ebyokunywa ngaawo nanguliranga ku ngoye nangamba naye wa awoolera osula mu ntebe ategedde nakwanga nanga nze nina ennyumba namba kitojja tetubeera ffenna netandika obulamu n'ovaawo awo nemugaa njagala naye ate wano ninawo kompyuta ne studio katate bwe najja eyo tebiriiyo nangampamu omwezi guno gumu naddamu n'akola ssente n'abingulira ewuwe nangamba jangu nengenda nentandika okubeera naye nangamba kati tunoonye omulimu netunoonye emirimu gyonna nga baginyima nangamba kati olina okufuna kiri mulimu osobola okola ekiri mulimu mirimu nga mirimu America mingi nga noonya egimu nga siginako obumanyirivu nga egenda command student na S6 gabeetaaga amabaluwa mingi egimu sigijjukira nagijjukira naye nga saagala kuddamu kutunda mmere ya McDonald's nenkola kinangamba noonya tufunayo ekiri mulimu ekitabuliriza nnyo nga beetaaga abantu tunoonye omulimu gwali ku ekifo sikijjukira bulungi Poland Springs nga tukola bucupa nga olaba bucupa bwa mineral water nga bwetukola netukola obucupa nenkola obucupa genda otuuka ku mulimu nebaŋŋamba ne bakuwa omulimu guno full time oba omaze nenkola buli kimu naye nga balinamu obusosoze ne baguwa ate abazungu ababadde nga batuula obutuuzi kati eyo yonna bikyagenda maaso olwo oli brother bwe babagoba mwena mukolido ye yagulira waye nga yakwata lyawo wizo yatuuka yabeerawo emyezi 3 n'abibalaabalamu ali musajja mugezigezi yabibalaabalamu naŋŋaana ekubulira omuganda wange ekirooto ekituufu kibadde Uganda namugamba naŋŋamba kati gwe kasita ogenda sigala nange nsazeewo kanzirewo tunaalaba omutuufu anasinga okuyitawo era bwatyo n'agula bye yagula mu ssente bwe twali tufunyaawo tumusiibula ku airport nze nensigala mu hasoza obusente bwe twavaayo convention kabuye n'atandika okupangapanga bushowa ne waliwo bana abayimbi state ezimu netuyimbako e Washington DC twalina nesho gye twali tulina okuyimbako e Colorado omukazi n'atugamba tuwadde $1,500 awo ragadi atugambye obwo obusente butono toyinza genda kuyimbayo baaba babba ye mukulu waffe tumuwuliriza tugambye ate tujja genda naffe netugaana enkeera bwalo tugenda okulaba ate batimbyeyo ragadi naye nga twakuŋŋaanya obusente obiza n'agula engoye n'agula bye yali yeetaaga n'alinyinyonyi n'akumanenkisigalamu kati otubulidde awo wonna amakomera bakusiba naye nga musango kigwenyini kyogaba jesi okukwata ne fake papers kisobola okuba nga kyakusiba nebanga nebasira nga bakutambuliza nako amaaso nga bogambye nga bakusiba obuntu ku magulu ebyamateeka waliwo ekintu nebetwawulira nti oba yalinjaga mwabiwulirawo bitambula naye mawulire Uganda bakamiliyoni bamukutte n'enjaga ali mumakomera bamusibye emboozi gye mbanyumiza ya America nga kizibu okufuna omuntu e Uganda ebanga yawulira ekituufu naye ekirungi nnyini byo waali wano nsobola okubanyonnyola ekituufu batuuka empapula buli omu omusango gwo kisinziranya kutte ne wano wa poliisi asobola okukwata ekipiye n'akiraba layisi omulala n'akiremezaamu nnyo kati simanyi oba omwami eyankwata yali tayagala bulungi baddugavu lwansonga ki naye nze yannemezaamu nnyo n'anoonyereza kwegamba buli musango ogugwa mu kakuukulwako n'akuŋŋanya emisango ne giwera nga bonaogamba nti bakwata okolera mu mpapula z'omulala empapula ezo
zaali za gavumenti ya America ekitegeeza wakolera mu mpapula za gavumenti ya America ate empapula ezo wali tokkirizibwa ate wakikola okimanyi gyenaguga musango gumu nagwasa yassaamu emirundi akukomye amaanyi naye ate nzire gye tuvudde ekyo kimaze nkunyonyodde lwaki utandikiraawo omukyala nfunye omulimu nkoze bansosodde bawadde abalala nenvaayo omukyala naŋŋamba naye kati ekirungi olina work history ate ne Uganda bagambye wakolako ne muzeeyiwo muzeeyiwo asobola okuwa ebbaluwa nti eraga nti wakola naye n'emirimu egyo gimanyi nti tugenda kunoonya mirimu naye baagala okumanya omulimu oli mukozi wakolako kwe BS nova naye nga tonajjako BS wavaawa kati namuzeeyi nampa ebbaluwa nenjigattako n'eri gye nali nkoze jjukira eri engeri gye nali nkoledde mumanya g'omuntu omulala nga work history eyo takola mbanga atakolangako kati ne bampa omulimu nensaba emirimu era tebagimpa bulungi aba yalina mukwano gwe naŋŋamba nze nina gyenkola mu kampani erabirira abantu abali mentally disabled basobola okuweerawo omulimu naye weetaaga okuba nga wasoma high school n'ogituula gye naleka sisomye naye ebbanga lye bansiba mu kkomera natwala obuvunanyizibwa nengisoma nentulira mu Pennsylvania high school nemala high school nali musajja avunanyizibwa nga bonaotula ebigezo bya S6 nembituula byenalisaatuula natyanga nnyo okumala muzeeyi wange amaanyi bwenfuna empapula ezo nemugamba nzirina nangamba okakasa nti nenkijjayo ekibaluwa nga nkirina kya S6 ekibaluwa nakikwata nangamba kati weetaaga okuba nga omanyi okuvuga emmotoka ngimanyire nga sirina layisensi nengeri gye nali nti kati empapula nzifunye nengenda nenfuna layisensi mu mannya gange ne bampa layisensi kalimu kali nali nkozeyo obusente ninawo $5 mukyala wange nanyongerezaako $3 nengula emmotoka eyasooka Ford Escort gula Ford Escort ngedduka emisinde layisensi ngirina buli kimu waliwo omukwano gwange yagirina nga anyumirwa nnyo ebintu kyakola obwavu ne bugenda bumukuba nga yayagala jeryamu nemugamba mmeka n'alamula nemukuba 5 neno ne 3 n'agivaamu n'agisayininga nendyoka nkipirimpya emmotoka eyo nensaba omulimu nga gwali gundikwalinga okuba nga nina layisensi nentuuka bagenda okunsaba ekipapula nga nkirina mulimu nekugamba tulina ate naffe okusomesa tulina okugenda mu college yandibadde nga university ofuna diploma omulimu negunsasulira nensoma nenfuna diploma mu college of direct support nensomawo n'obusomero obulala CRMA nomwaka tugawula myezi nga 8 mala ne bansomesa obuntu bu CRMA okugaba eddagala mu ddwaliro nensoma first aid obuntu obulala obukugattako ku kyoli awo nengenda nentandika okusoma ebintu ebirala engeri gyengenda okukolamu n'abantu abo ne bantendeka babakwata bwe batyo olina kubeera botyo olina kubeera nemala ne bansindika mu nnyumba wengenda okusooka okukola nensangawo abaasooka ne bantendeka nakola ne Mati ne Daniel ne bandaga Mati agenda kusomero saawa eziti avayo saawa eziti golina muvuga baali baana nga bali disabled mentally naye nga mental disability ekyo kola nasoma eddagala nga bwe babeera n'eddagala yabwe ne bibeera mu time nga bategeera kubeerawo muwaddagala mu time kumakinga sure agenda mu activities mu time nga mukwano gwo bagalobere mukwano gwe awo nembeerawo nenkola ne Mati ne Daniel mbatwala mumizannyo mbatwala muzishow mbatwala mbavuga ekiro mbeerawo nenongosa ennyumba yaabwe nembategekera programu y'enkya nentandika okozesa kompyuta zaabwe internet weeri ekiro nebakanamu omulimu ogwo gwanyumira nnyo nga bakuyisa batya baabana omanye olusi
bali bazungu olusi bala omuntu omuddugavu balabanga ng'aludde mu basooka ne bakutya aludde mu Amerika nga nange nfuuse mu Amerika nga n'ebintu ebimu ebikwatagana ne Uganda bitandise okusiimuuka mu mutwe ng'olwo ofuuse naawe embeera ogiyingidde baana abo tunyuma emboozi y'emu bintu byebimu nange nali muto nkyali muto by the way just emboozi yange yempanvu nebeeramu empisa tusoma mbatwala ku ssomero mbayigiriza bino mbayigiriza biri abaana abo nkola nabo ku mulimu bankuza banyongeza omusaala bampa insurance balaba ndi mukozi w'amaanyi abaana banjagadde tukola ntuzadde omwana asooka ne mukyala wange Dinari nakolanga wiiki 2 straight wiiki 2 nempumula kati wiiki 2 ndala nga waliwo omulala ajja n'abalabirira kati nga nze nkoleze wiiki 2 nempumula wiiki 2 ezo nengenda ku biiki nembeerako ne mukyala wange nti tuzadde omwana asooka Dinari Mayanja Dinari tumuzaala mu 2012 Dinari tumuzaala ajja akyusa obulamu bwange ng'omuzadde anti kati olwofuusa omuzadde awaka wakyuse akaaba ebyokuzanyisa biri buli wamu buvunaanyizibwa tulina omutwale w'omusawo yalwadde bakuyita dadi jjukira ndi muvubuka muto nava eno nga ndi muto tuse mu Amerika sinategeera bansibye nvuddeyo noonya mirimu kaganga sinategeera nnyo obulamu bwa buvunaanyizibwa obwo Dinari tumuzaala nyimbayimbaawo nsanze omuyimbi gwe bayita Messi tuyawukana ne keegi twayombaawo twayomba ne twawukana Messi yajja ku Facebook nampandikira nangamba yegomba nnyo okukola nange olwofunye amannya mu katundu mu Amerika yali ava mu magye yali marine sergeant nangamba nange nakomawo mu magye tufaanagana naye wakomawo okuva mu komera fene tugenda mu maaso naye tulina ekintu kimu ekitugatto oli muyimbi ndi muyimbi njagala kukolako naawe nkola nemmesa awo tulikodinga akayimba bakayita change tukola change tumumanyi okola video nzituzeekoledde waliwo omuvubuka awo baali bamuyita Elijah nga akubyengoma ku kyalo ko konna bamumanyi nga teryamu erijjako nga yamalayo Elijah nga yatulema nkola akayimba bakayita change nemmesa tukata ngateeka ku YouTube ngenda nafuluma ngende nkwate video endala nze nakata buti kumbe waliwo ebizimbe byali biyidde mu kitundu awo netubikwatiramu ngenda okukomawo ewaka ku YouTube ng'akayimba kalina visa omutwalo gumu nga sigulabangako mu lunaku lumu nengamba akayimba ngenda okukakutunuulira essimu yange ng'evuga ngenda ogikwata nga aliwo munnamawulire ankubira waayo akayimba kano tumwayinge akakwata ku kitundu kyaffe twadde twagala tumanye ebisinga kaabo olimba mwayimba lukwata ku kitundu kyawo ffe twalimba akayimba kaffe buyimbi naye bwe twali tukwata vidiyo ne tukwatiramu ebizimbe byali biyidde kati ebizimba ate nga buli mu byayogerako kati bo ne balowooza ate nga akayimba bakayita never change sirikyuka nga kikwata nnyo ku mutima nekifaananira ddala nti twayimbye ku kitundu n'amawulire atira akayimba akakubye mu maaso g'olupapula lw'amawulire front page akayimba kakutte TV zonna zaagala kwogerako zituyise ku interviews tutabuse n'erinnye tutumu litandise olwo abantu abapromota Sudi ono Sudi gwe muwulira wano ampulira nti main eyo ntabusa ngamba njagala kukola naawe aleeta Kevin Little tumutegeke main nze mutegekera atulangiddeko Kevin Little akikubye naffe tukikubye erinnya lyeyongedde tufunyeku sente Sudi yampanga tiketi nga 2000 nangamba buli tiketi irinako $5 kati gwe nkolayo yekusiba nenkola nnyo nensitunda nemuleetera sente ze nali nga omwesigwa motoka yange Sudi yaŋŋambye emmotoka eyo nkadde weetaaga emmotoka eyakabi Sudi ampadde emmotoka Chrysler Sebring convertible ngiyingidde nkyangalanyiza maini bapromota abalala bampulidde baŋŋambye maini eyo wali omusajja gwe bayita Palaso Watabu bantuukiridde baleesa abayimbi abakabi ba Sean Kingston ba J. Cole ba Mario ba Jada Kisi bonna babaleeta ba Wiz Khalifa bonna batuukira wange
Palaso waffe. Bashagi. Buli gwe baleeta nga nze mulina. Olwo nfuuse wa kabi nnyo ekitundu kyonna kimanyi Ready and Wizo babateeka mu BET. Eno bo bakikuba baluka nnyo bajja mu BET. Batuuka mu BET batuuka nga mu biseera ebyo convention njagala okuyimba yona ngaaliwo omusajja yanzigalirayo namuvaako ba Ready and Wizo batuuka be bakabaka baakyo babagamba Palaso aliwa nti Palaso tazze nti lwaki kitwalabye nga talina mugaso ne bamugamba mukakasa kati tetugenda kuyimba nga tazze banterawo ku nnyonyi nenzijera nenyumirwa nnyo tuguddawo banetukolera akayimba waliwo producer omupya Uganda bamuyita Nashiwanda akube eŋŋoma Nashiwanda aweereza eŋŋoma tuziwuliriza tulonzemu ey'amaaso bagambye bannaye tulikodinge nti studio eriwa jukira nina ebimba byange nziruse mbitadde mu mmotoka mbirese mbisibiddewawe wa DJ Benazo tulikodinze akayimba Ready ayimba Wizo ayimba naye nga bayimba tebabiriiko nga nze mbatunulira ndabanga abanejjako simanyi nga ndabanga abatali serious kumbe bo obumanyikirivu bwabwe bw'amaanyi bakikubanga bamanyidde ddala okufumita nga nze ndaba omuntu olina okugezaako nnyo nange nenyimba nengezaako nnyo ne Messi n'ayimba nakayimba nenkateeka nengamba waye bakabi naye nga tebinyumira bulungi nga ndabanga abanejjeeko embaga tukole ne video nti tetwavuka professional tetugenda South Africa embaga bannange mumuli baganda bange olwotandise okulaba nti dino lyali ekkuba ettuufu oba nze nga simanyi naye nga ntegedde nkoze n'abakabi babadde mu BET bampaddeyo akayimba nze nga sitandika kintu kyesiimale nga nino kimala oba lubi oba lulungi bakkiriza mbagoberedde paka DC kuvaano paka nga South Africa nvuga mmotoka tukuttekute bwe tukuttekute mala bambulira tiketi y'ennyonyi nkomawo embaini mbasiibula ntuula nkwata ne Messi ebintu byenkwata n'obwala obuzunguzungu bwe mwalaba nga nsalasala vidiyo nga ngiweereza olwo mbadde empereza obuyimba bwange Uganda temubukuba sipena ayagala sente era bannange mundekanga nengaziwa kuba abantu abamu nzi abalaba abansaba sente abambonyabonya nengoli nenseka nengaye kati bakusaba kayimba bakusaba kapya kaliwo akapya byo bakusaba nase kati bali bagamba bannaye akapya onyimba tozireeta kikalulingo zireeta nga galeeta dikut nentumane ku maama wange awo nagenda nabagamba bannange musajja muzanye kuyimba buyimba busitayiro galo muvyo badde bulungi njawo naye nga waliwo ne bennabuwanga ate nga nabo tebabutuusa ne bagamba kyekatukole eno genda obuuza omulala nga gasikawulirangako n'okutuka ba Ready and Wizo batadde oluyimba lw'amaaso lubuutikidde ngenda okulaba vidiyo edduka ku YouTube ngenda okulaba Facebook likes stats okujjula ngenda okulaba newendekayo full stop bakomentinga nanga akayimba akabalukanga bomu buli wamu ngenda okulaba emikwano gitandise okujja ti Facebook edduka emisinde kintabuseeko olwo nga mbo bankole ki mutuufu kabaluka naye mukalo bagenzikiriza tumbulemu katono tukyali naye emboozi ndooza mugiraba ebyokumubuuza tukyalina bingi tovaawo ku tiviyo katukomewo neserebwa omuwalero Palaso Mayanja twakomye nga tugamba nti banaye nga bakikubye oluyimba maaso banaye ndooza mukyalujjukira tukyagenda maaso kati maaso awo wegira maaso gakwata baŋŋamba eno kitabuse Facebook nga bwe nagambye etabuse mbibalabalamu nga ngoyeeteeyo nga ŋŋamba nkola ebirooto byange nkyabinabikyaliramu munda muli sente zekyoziwera oba bwe twefumbiramu buli okusinziira bwali naye nze zange zaali teziwera nsobola okweyogerera naye abalasobola kwogerera just kuba nti nze ndi eno ngoli ali eri ono ki naye nga kunze zaali ziganye okuwera neŋŋamba manye ebintu bingi byenjize nga ntunulira ne music we Uganda nga ndaba babulamu style babulamu eswaga ate nze ndiyina by nature neŋŋamba osati y'amaaso eyo bwenjisubwa ebirooto byange mbivaako bawizo ne babuuza tugulire tiketi
nembaga mugigule nebagigula nenjogeramu awo ne maama abaana ne mugabo ngenda nenkuba ebirooto byange kale esaawa bwe liba etuuse nga ndaba ebitambula nga bwe mbyagala ndidda nenkuba ekyeyo nga mmanyi nga gezaako nentuuka we kikoma okkirizaganya nakyo nanga agenda nanga nkuwagira of course ng'agenda kummisinga nti sijja kubaawo nenanga mwana kyekirooto kyo saagala ate tumalirize ng'okaddiya ate ng'ongamba wayimirira mu birooto byange kale wano nali ngenda kola kino nanga agenda nenkomawo Uganda kuno nkiri amaaso nkomawo ntuuka tugikuba naye ate ntuukira mu buvuyo Radiant Wizo walwana ne manager waabwe bibatabuseeka awo radio ne Wizo baŋŋamba londawo kufe baganda bo ne kwoli kwanza bombi baali bakwano bange omuntu omwe yali amanyi system naŋŋamba bali bayimbi ate nabo bagenda kwetaaga manager omupya naye gwe oli muyimbi mupya ate ono manager bintu abitegeera bimanyi nti ali tannankolera naye bintu abimanyi wetaaga manager tandika n'oli neŋŋamba kankole n'omusajja ono nemutuuza nemugaa naye tuba tugenda kukola tukolewo ekitongole naffe olwokati baganda bwakiraba batya ng'okyuzize sayidi eri tekyabasanyusa era enkolagana awo weyakoma yadde kati yatereera era ndoza kugamba yasikatiramu awo buvi obwavu obwasinga kuba twali tubeera ffenna mu nnyumba emu ntalo wezaava nakomawo ewaka nga tukyankalanye Wizo nga akasusa ebintu byange ebweru nangamba nti wasazeewo ogende n'oligenda babiryo mu garaji yange simanyi nnyini byo simanyi gye bivudde okitegeera nange nekubira omulanga ku poliisi nempita poliisi ejja ennyambira gye musanzeewo wano ngaegaidinga ki ebintu bino kuba simanyi nnyini byo nenkola ki netandikawo nemuga tukole ekitongole olede waliwo shiba tunone n'abaana abalala abantu abayimbi abalala twegatte tube n'amaanyi mangi ekitongole kyaffe kino nze ndaba nga gyetulaga kyamaanyi tungere ku recruiting abaana tulete abaana mu industry abo abaliwo abakabye biyita abakabye abakulu abakadde abo tubakube engoma nangamba ekiteeso si kibi olwo muganda wange omugezi ekka akomawo okubeera ndabimuguliramu emboozi eyo agigula ngamba tukole King Saha akola ne Samukasa avudde Chameleon agamba tukole Bush yawudde kuba Wiza alina Lydia Jasmine amuleeta ku meeza tukole Bakri naye yali awo tamanyi waagwa tamanyi anoonya family agamba tukole tunoonya erinnya tugulawo Team No Sleep tugiguddewo linnya eryo nze ndireeta tugulawo Team No Sleep mpandiika olimba lwa Go Down Low lwali lulina n'okubaako Wizo maludde wandiika Wizo ali awo mumanyi nga twali tukyankalanye tasalawo Jeff aŋŋambya alukole ne Shiba tugenda bidigiba wakubye ngoma tuti tutewa Clyde Pro nyimba Shiba gyatuuza mbyatuuza tuta Go Down Low nafuuka Go Down Low genza mu Dimark awo Dimark empadde obusente kwakola back tunes awo kunyemu ku busente bali abaali baŋŋamba nga tolina sente awo hala nganamu bivulu byegudde waliwo ku studio awo tukoze zituwa zaabwe kikampani z'amasimu obusente bweyongeredde ddala nfuna ennyumba mpangisa ennyumba ka flat awo mbeera mu flat eyo tukola naye tetusigala nga tukola ngenda okulaba nkola kinene ate nfunira kitono saategeera waliwo akakoodi awo akabwa manager awo simu bazikuba oli ayinza okuba nagana na $5,000,000 njagala Palaso ne Shiba manager namugala twagala $6,000,000 namugala $6,000,000 siziweza nti akati kyoba okola kola 4 no oba namugala leeta 5 njabaleeta bwamuwa 5 nabuukingayo Shiba ne Palaso sente ezo naziwa Shiba bwamala okuwa Shiba
then olunaku bwe lutuuka nga lutuusaawo ng'alaba obwavu okutta nagamba waliwo akashiba kaalina eyo naye osobola okuyitawo ne bakuwayo akakadde tugenza awo oyiseeyo bakwadde akakadde otuuka ate nawe bakulanga ganga tebitegereka nenfunamu sho y'ettaki sho yali yakuyimba ttaki mugamba sente z'ettaki ziriwa nti ogenda zisanga eri nsimbula ngenda otuuka ettaki era nga batulanga ne shiba ngenda ogamba promota sente zange ziriwa titwabalanga ne shiba netubaweerezaako ekitundu kati ekitundu ekyo taweereza shiba tazze tegeeza zizizo emico lyabanja nettaki nenyimbira obwerere nenkomawo njagala okugula emmotoka awo agambye waliwo emmotoka eriwo goofu neze bizishe emala bankomyewo nina miliyoni 7 nemugazi okansasule ku goofu eyo nagimalayo mpolampola nti kale goofu nengisasulako ngenda okusasula ku goofu gyenguze nti njijjawa nti Lilian Mbabazi omuyimbi yagirina nti Lilian Mbabazi omuyimbi yagirina nti ate aba atya nayo nti agoofu eyo baali bagiguza rediyo ne rediyo teyagisasula kati nanyiniyo yekyusiza ayagala gooba ogigula era sente zino zomuwaddeko tulina gisika ku Mbabazi neŋŋamba mwana yadde entalo zibaawo naye ate oli Lilian maama wa mwana wa rediyo ate rediyo muganda wange tuyinza okuba tuyomba kati naye tulina okukolagana naye gwe nsika mu mukazi w'emmotoka ate nange mba siina mutima nange watyanga mu Amerika eyo waliwo ali mukusika muwange emmotoka nekinumanya nti abantu abo bankozesa akakoodi yako nga sikategeredde nebikoga bulumi nebugenda nga buwera bingi bingi awo nenze esonyiwa ekatuuka awo funa obuzibu afa ekenfayo waliwo abaaliwo awo bababuuza ebibuuzo emboozi tezikwatagana yafa atya mwabaddewa ate oli yagambye Jonze nali nyimiridde wali ate nkyagamba nze nali wano ate ki ate omanyi justice ye Uganda poliisi naye tudazaawo gibuuza teddamu eno abantu webabuuze bakwata bwe bata omuntu omwe yali alina musaayi ku saaki addusa abuze ekifo bakizizaawo ate ngenda okulaba omu ku mikwano gyaffe abaali balina okunyweza ekifo poliisi ejje enoonyereze manager Jeff ate yasooka okizaawo olunaku olwaddako patenga esumulukusi kwega nenzikutuka omutima ng'omuntu nengattako n'obulumi buli obwaliwo nenjogeramu ne shiba nemugamba mwana sigenda kwongera kusobola kola nani na Jeff actually sikyogerangako naye ebyo bintu ebimu ku byandeeta okwawukana naye nemugamba sijja kusobola netwawukana awo nembaga nze mbuvuddemu nenjogera ne Facebook ndi nembuvuddeyo nentandika ebyange saddamu muwuliza teyaddamu kumpuliza saddamu muwuliza naye nga waneeno mu ttakataka awo abantu abamu bakyamanyi maneja wange bamukubira amasimu abagamba sikyayimba emirimu agiggala naye nze byabina nembigumira nensigala nga nsirise lwakuba olumu bw'osirika abantu bakuyita omusino ne babeereyo nga balowooza gwe mubi naye era nze nga manyi ni musajja mukozi nsobola okuzzaawo erinnya lyange njawukana nabo abantu bamubagamba agenda kugwa akabude naye nga nze mutima nkimanyi nze ate abadde ayimirizaawo kiri ekitongole so nga ba abantu lwakuba nti oli abadde mu kamera nga bamanyi akola buli kimu nkaze mu mutima mmanyi kyembadde enkola nga neekakasa kyenkola nga bwebuze nkuga nti najja ndiga ebintu nvaayo ngwa Davido avudde Nigeria awulira ndyokyangudemu awansaba oluyimba nali ku show emba ndi naye nkirinze nze mu mutima nga sisuubira nti asobola okumpa oluyimba nga nagende najja nkola ne ba artist bangi Wiz Khalifa bangi naye nga tetulinayo oluyimba kubanga baalinga beematira so nga nebyokusaba ennyimba nze nabivaamu nga nkola bukozi naawe kitugase n'ogenda naye agenda okulaba alina omusajja tamusaba yadde oluyimba tabiriiko naŋŋamba kitetukolayo oluyimba nensanyuka netukola kitetukola ne vidiyo naye nebikola olwo erinnya lyeyongera okututumuka wano yali wano tubikola
show zeyongera ndambudde amawanga ngenze Dubai ngenze Egypt ngenze Rwanda ntabusolo kitabuse zenendowooza nti kale okwawukana n'oli tujja sigaza omukwano ne Shiba nebyemuyambye bingi nkolagana yaffe n'omukwano gwaffe alabika nga tusobola okukolagana ngenda okulaba nanze show yange esooka concert Freedom City eyatwatoba tase ate nga waaliye nemba n'obulumi bungi neŋŋamba naye nga nsonga ki ate ye wali omukozi ki tewali nze nali manyi tugenda sigala ndowooza engeri gyali akola n'oli ate nga ye bwe bulamu bwe n'alabanga ngera nange bwe nalondawo ku baganda bange naye n'alondawo boolyanza okuba yamuteeka mu position mugamba kola kirondawo n'alondawo anyway ffenna ne tusigala nga tugenda mu maaso awo wennyini twafuna olugambo nti gwe ne Shiba waliwo sayansi yatanga waliwo kyemwali mutambuzaawo nti mwedeetingako mu bufunzi nze njagala nnyo abakazi abaddugavu ate Shiba ye mweru kati ate nga mama balawo ye muzungu anti ye muzungu by nature naye Shiba kugamba nzija gwaba muddugavu njagala muddugavu waddala ddala nga muddugavu naye Shiba mukyotalamu sibitegeera nnyo mukyotala bwe bwajje bwava ate nga bwesirabayo nnyo bakyotala mu bufunzi bintu bye nga sibitegeera nga bona otegeera omuntu nze ebintu bye sibitegeera nti yakuba ekampala ntino Palaso ne Shiba nga mwe muliko Shiba era yali abitambuza nze wamulyako nga mbyogerako ebyo oba ye yali akwewulira jakimubuuza kasita programu yabayimbi kyogaa nti byali bituufu tebyali bituufu tekisoboka bingi naye nga ate kati ayotegeera Oluganda nandi kubuulidde jasinali simutegeera nga bwototegeere muntu era simanyi yanyiganyiganga ku stage simanyi wakitaki nsanga abekitegedde tukitegedde byebyo bwebitwe ebyali tukolaawo nvaayo nkolaga oluyimba twatoba ne Davido olukwata nkola oluyimba ne Spice Diana byamasannyalaze bagamba amasanyalaze goga mwagekubisiza ddala ebyaddala nga muvudde mu byokuyimba tewali nze ndi businessman Palaso nze nali businessman era nga mulaba bulabi nga tulina okukola music n'agenda mu maaso tulina omuyimbi omu gwe twakolako interview omuyimbi nga mwita Roda K ye yatugamba nti ye ne Spice Diana tewali nkolagana nti go tebali makambugu nendowoozamu nti oba engeri omanyi bonna wabakolako gundi mwakola kolabo nabo ngamba oba gwe wabatabula kuba twagafuna nti naye mwakikwasize netugafuna nti ne Spice naye mwakikwasize kati kituufu simanyi byabawula entalo z'abakazi nze ndi musajja nze nwana ntalo z'abasajja sekoko terwana ntalo za nkoko osigera nze ndi sekoko era kati ate entalo z'abakazi era byabakazi biwanvu nina nebyesitegeere sekoko eyo oluusi eyinza okujja mu nkoko zombi neziyitamu wakati zo nezireka nga zeekubaganaye nga yeresa ebizibu sekoko erwana na sekoko era mwali mukimubuuza ekirungi ongambe mwalina interview naye yandibakoledde nze ndi businessman ate ndi entrepreneur nze omuntu ndaba kitone kye ndaba talent ye sifa nnyo okukina ekitone kya desire tugende maseremeziki waffe kati essaawa yaleero kyekiri essaawa yaleero byawo nkubye mama concert ekutte engamba Freedom City eno kyanumanya abawagizi bange ku mama concert abamu basigala ebweru kubanga yajjula mujjuzo gwali mungi engamba abantu banzikiririzaamu okutuuka ku kino kitegeeza neetaaga okukyongera era kati guno omwaka nina gye bayita soma concert egenda kubeera Kyaddondo Rugby Grounds oluyimba lwa Soma lukuutira abaana okusigala mu ssomero n'okubeera nganze bwenzize nkusomera mu ssomero napapira obulamu naye ate nange nasoma bega natwala okuvunanyizibwa nenjukiriza baana basome so concert eno ekwata ku basomi abasomesa abasoma
n'abasasulira abasomi n'abalyegombye kubanga basoma nga tebasoma n'abagala okuddayo okusoma ekwata ku buli muntu n'abanaatera okutandika okusoma konsati ya buli omu Desemba 8 ekyadondola background era lwe luyimba olubuutikidde omwaka guno tadde hiti nyingi sibasumulula wolulo sawa ya kuzina mwaka tumufundikire n'essoma tulaba ate ekigenda mu maaso. kati Falaso okoze collaborations n'abantu bangi mostly abakyala okoze ne Spicy okoze ne Rodake okoze ne Fulufiga okoze bangi nga bwe mu bakyala bano oba ne botakoze nabo kali abali mu entertainment industry mukyala kigogamba nti bannange ono ye singa sayina mama w'abaana ye nga bwekuba kukolera kolera tewali omanyi abakazi abayimbi agenda okutuuka okuyimba wakubira hiti nga hiti ezimukubye zokka gali kugamba nze obulamu ngomanyi birina okuba olina kyowaayo okufuna ekirala buli ye Uganda mwe tutambulira TV presenter abayagala gikwatako nga bugato gikwata kati kugana etambulira mu mbeera eyo so ngenda okubatuukako nze njagala nyo abawala bali innocent naye kanogiwulira mbu ate ono yasooka kubeera dansa ate bwe yavaayo ate n'agenda n'ayagala gunja ate bwe yavaayo n'agenda n'akubako enkumbi e Malaysia ate bwe yavaayo ate n'ajja n'agendako eggwanzu ngesimanyi ono yalimba kayimbira ate bwe yavaayo n'azina ekimansulo ate bwe yava mu kimansulo n'ajja era abamu balabanga emizejja kugibasigalasigalamu kati ogenda omutuukako nga kuganda ekyagala tekiriiwo sibeegomba nze nkola kukozi nabo nsiima kyalina nti ali talented netukola ekyo naye nga olina kati Falaso mu music industry ya Uganda oba entertainment industry bintu kibyolaba nga byomubutuufu birina okukyuka nga byomubutuufu bikunyiiza ng'olaba singa sikya asinga walina obusobozi kyo wali kijjeyo kifo ekimu kubinyiiza kwe kubeera nti copyright ye Uganda bweri in full force naye abayimbi sente zaabwe obukiiko obuzirya bulala tetulina sente zetufuna ku copyright sente zaffe singa tuzijja mu bivulu ate n'ekirala abayimbi abannayuganda bantu badda ku mativi ne marediyo ne bakkirizisa omunayuganda nti omuyimbi bwe Uganda si wakabi ne batusibako abantu abava mu nsi zeeri n'abava mu nsi zeeno so nga ate n'abo abantu okuba abakabi ensi zaabwe zisooka bawagira nezibakkiririzaamu so n'olw'ensonga eyo nze nandigambye omunayuganda naddala kakize nina ekivulu kyange nga 8 Desemba nkiranza okuva omwaka egwatandika abantu buli omu abaguze engoye empya ate promota najja gamba mbu ye aleese nzikiti bwamuleese ku lunaku olusooka olulwo kale n'olabanga ensonga yali badde terina kweraliikiriza nga gweoli omunayuganda mu ekivulu kiri Uganda naye ate olina akulaga mbu olina okuba nebbugumu so nga ate abo abantu bebaleeta bamala kubasudiya eyo gye bali singa naffe wali batusudiya singa naffe eri tugenda ne tukubayo shows ezakabi amaanyi ne gava wano naye bwe gaddave wano industry egenda kufegwewo abantu ng'abo omuntu ajjana no nemitwalo 10 ejja dola n'atwala mu ekonomi yaabo ekonomi wano ebeera emala ne ssente ya Uganda egwa so nga ate bwe mutijjisa abayimbi bewammwe Falaso nefuna emitwalo 10 ejja dola era ngenda gizza wano kabeji ngenda gigula ewa Mama Naaki engato ngenda zigula wali wa Fresh Naira ABS ngenda gigulako obulango fenna tubenga tutambulira wamu so n'olwensonga eyo omwana njagala bapresenta batandika okuvimbisa kuba sinze nzekka n'abalala abagezaako sente zitandika okwetololerako ne munnayuganda tujja funa sente n'obwavu bujja kendeera then n'abannayuganda ku kivulu naddala kino ekyange mu gutwala nti waliwo omupiira gwa Uganda Cranes versus Nigeria mujje muwagire omunnayuganda sente zaffe tuzirwanirire zisigaleko ne wano si bubi nti nabo bajja ne tubaweeko ekipimo tubapimireko bino byaffe ffe tubapimirako si balina otupimira ku ki byaffe so kinyiiza nnyo oli okulowooza nti abava ebweru be baakabi ffe tetuli baakabi nga ate ffe tugenda bweru ewaabwe ate era bba abeewaabwe batulaga mbu bo be baakabi so munnayuganda zuukuka otandika okuwagira munnayuganda munno mu kyonna kyakola sente kitwetoololeremu luyimba kiri omunnayuganda nga tumaliriza olusinga okukolera omunnayuganda yenna omuyimbi yenna nga sinze nga si ggwe omuntu yenna eyayimba oluyimba ne lukukolera mu bulamu leero nkwatako mwana ategeera nnyo ennyimba za Bobi Wine oyo njagala nnyo ennyimba za Bobi Wine
batubumbira kwatika naye twafuuka mayinja batukasuka kulalira naye twaddana mirimba wampulira mwana nga kinkwatako omusajja omulabye nga toba mwana story enjimanyi ndaba nga ine engeri gyenkuba mu tooki aho wenyini wengenda okusabira mukwano osembyeyo nga tugalawo osembyeyo nakayimba tewali agadde okulekera abawagizi bakapera wano mu dakiika 2 bakakase nti yegwe kenyini mayi mwina mufaanagana ne baganda ofaanana kamiyoni ofaanana wizo mwina mufaanagana asinga obulungi kale osinga taata kale osinga awonage nwana wakamiyoni nga nemugamba yasinga nze gwendi naye yabasinga kale nange mapresenta gwasinga kati nebwe nagendeyo ew'omulala nga naye yabasinga mugamba bannange olisitera talina kyagamba naye nga yaman respect love all my brothers mwenna mukama bankuumire temwerabira banaye mbakobola okusemba nkimanyi mbakode nnyo December nga 8 soma concert Chaddondo Rap Background kivulu kya Munnayuganda mwenna mujje mulage nti Uganda tuli bakabi nze nkitegese mbategekedde abasomi mwenna olina abantu wanje enina bameka omuganda tabalanzaalo tabaseyo ebibuuzo nange bakumpeekubuuza kuba nabo olina wabambuuzisa nekugamba dinari nekugamba maisha bulirauganda zinamubirusi balabaana otusewako omwana omuwala mugambe nti Uncle Palaso yagambye mwana wange soma tozanyisa biseera nange ebitabo bye bintagaza tolaba nzunga singa tekwali kuyimba nalikoze ntyoba kuba guno mulemba tasomye tafuna kitiibwa kale watondebwa bulungi amasogo malungi ensingo ya biseera olowooza n'oba otya onyweze kalamu nogataka ekitiibwa awo wenyini abaana banaye musome